okusalawo kwa president ng'agenda okujja mu buyinza amini okwesimbawo Kyaddondo meeting yali Busaabala eyali tesoba abantu abaali batasoba 7 nga tebasuka 7 ekiro ekyabawaliza ogenda e Busaabala kwali kusooka kwekuba ku bannabyabufuzi basuubira nti bakolera eggwanga lino oba balina endowooza y'emu n'abo abazze ne bagenda e Busaabala nga bamulekwa mu bagenda e Busaabala okutuuza idea eyo mwalimu amazima mangi mwe mwali Banubian mwe bali baani kitegeeza meeting eyo yatuula oba ke tuyita akasaka yali ejjudde mazima kubanga yali ekiikirirwa abantu abamawanga ag'enjawulo nga bw'ola president bw'atambula n'abantu era ekyalimu ekyali ekyomuwendo nti meeting we yakoma baba bayimiridde we bati Nashibaga Kato yaliko omusota ne guva mu bbanga ne gugwa mu magulu ga Sibaga Kato ne gusirikira Aisha ne gusirikira mu meeting eyo fe twaliwo twalaba Dr. Besigye bwe yajja oli musajja we yalina minister Mulamba nga bali bonna mu government n'amuleeta abakola opposition kati ekankulage fe twaliwo nga tulaba kuorede ndali ntegeera ne byobufuzi nga mbigoberera Besigye yatabukana ne Museveni ne batabuka ebyaddala nga buli ngeri yonna gwe olaba yekonye oli bwe yekona ku munnaani asobola okuba ng'agwa si Besigye ne Besigye yasalawo okufuna ngeri ki naye gy'asobola okusurviving amagezi gamuweebwa Winnie Byanyima kati bw'abiyingiramu eno nalaba Winnie Byanyima ye yawa Dr. Besigye amagezi ag'okwesimbawo yes genda mu byobufuzi akunoonya ojja funa abakuwaliza bajja kuba bamanyi nti bakukwata lwa byabufuzi tukwaniriza nnyo gwatulaba ku emboozi mu UG webali nnyo balire ddala okutugoberera aganga enze Geoffrey Mayanja wendi wano ne chairman wa NUP chairman omukulu Yasin tuzze twogere ensonga nga bulijjo alina byakuleetedde kalira owulirize emboozi ze owulize byanyumya kwezi ensonga ze tugenda okugerako olwaleero okusingira ezikwata ku ggwanga asoko nzikirize muwe omwaganya akubuuzeeko tutandikira awo chairman nsanyusa okulaba ssebo ne yanziza nnyo Mr. Mayanja nange nsanyusa nnyo okusanga nate bulina kutubabuuzaako bwe tujja naye ekyo kyo kyalubeerera tosobola kumanya bwe bali olwaleero oba bwe baali luli mbalamusizaako nnyo bannayuganda bannange abakyala n'abaami mwenna gye musinziira okutulaba tubaagala nnyo tubawagira kubanga bye twetaaga tebyesobola omu ffenna wamu kitole tuteekeddwa okuba nga tukwatira wamu naye mu byonna tulina okuyiga okweresa olwakino kyetusitudde ekinene so muli mutya baganda baffe tusaasira nnyo mwenna abalina ebizibu bye mufunye ali ne twebalizaako nammwe abalina ebirungi bye mufunye oba oli awo erinnya kyeno yasinize tuwayemu ne Mayanja ono omayisewo Mayanja ono ekyo nja kubabuulira olulala abatulaba chairman muzinalo guno gumusumbuwa nnyo naye ndamusuubiza tujja kugula bulwapero naye obuntu bwa bbeeyi bwasene empitirivu nnyo miliyoni 1.5 bwetaagisa okukozesa obulungi naye tusaba inshallah tujja kuzifuna tubeere nga tubugula bulwapero buno obw'okuteeka wano eno buli omu n'abeera n'akake ne tuba nga twogerezeganya tujja kubufuna inshallah naye so tukwasaganyizaako eyo kubanga abantu tubaweereza chairman kisoka tuzikwasaganya wali wonna naye nga tujja kuba essaawa tujja kubufuna tubeere nga tutambula bulungi nnyo chairman Democratic Front yatandikawo era twajogerako wano gye buvuddeko mu ddakiika mpawekaaga ekibiina kiyitibwa Ecological Party of Uganda ekya Muhammad Nsereko yamaze okukironkinga era n'alayira ne bamutuuza nga pulezidenti ebibiina bino ebijjira okumu bitegeeza kibiraga ki awe bale nnyo Mr. Mayanja abanaffe abali abatuwuliriza n'okutulaba kyebagamba nti twalinnya y'amagye kyekituufu naye Mayanja ekiseera kyatuuka lwakuba tukeereyemuko ekiseera kyatuuka nga tulina okuwa abantu ensonga
lwaki ffe tulowooza bwe tutyo kubanga ebintu ebigenda tufuula bize tebigenda kuggwaayo abantu tebagala bwagazi kwegaana naye okukola bakuvaako ebiseera mabega bakuvaako dda ne basigalira okubeera nga baswama buswami. Museveni akoleredde abantu eggwanga lino ne bwe libanja ebingi. Okuswama otegeeza ki? Abantu baswama buswami, abantu bangi bamaze ebbanga ddene nga tebakola, nga ye atuulaawo n'agamba kakati kino Museveni analowooza kyampa ssente kino ani azirina nti nakola kino kimusanyusa kimpe ssente kati bijja tufuula bize tubeere ku ekyo dani okubuulira abantu biki bye tugenda okukola ki okukola kiri tekinnabugumya kifo bwe bakituuziza bwe bati ate kino kimeruse byonna bisinzira wano mu Buganda era nga bikulemberwa abaana ba Buganda era Abaganda kyokka nga n'ekiriwo eky'amaanyi kikulemberwa Omuganda ate era kyatandikirwa wano mu Buganda ewaawo kitambudde nnyo oba kirina emirandira mingi kati ebintu ebimu bye tulina okumanya byeberewa nti kye tulina okukola kwesonyiwa bajega tukole kubo tujja kubanga twogerayokko obulimba we babutadde tubujjewo tusobole okubanga tuwa abantu biki bye tugenda okukola n'okusigala n'okulowoozaako ennyo ku Uganda na biki ebisobola okugenda mu maaso. Olwaleero njagala okutegeeza nti waliwo omukisa abavubuka babanga tebafa ku byabufuzi era nga tebibakwatako n'omulundi n'ogumu nga byenyigirwamu abasajja abakulu n'abakyala abakulu era nga bo babibawa nti byaki byabwe. Tulina omukisa olwaleero nti omuvubuka tomuwa ssente kugenda mu byabufuzi so luli bwe kyabanga ng'oteekeddwa omufacilitatinga agende we mugenda okukola activity yonna. Olwaleero baagala nnyo bayonta kati ekyo ffe twalibadde tukimanya nti tukituuseeko nga ffe ne tuddako twetegekera tutya tuteekateeka tutya abavubuka bano twetegekera tutya ekiseera ekijja okuva mu mbeera nefaanagana bweti naye bino bye bagenda tufuula ennyo bize bino tebigenda kuggwa. Buli we tunajjanga wano twogere kwani yakoze eki. Nkugambye emabega njagala kujjukiza bannayuganda bantu bangi wano mu Uganda bamaze ebbanga balaba emyaka 3, 25 ameka nga tebakola naye nga bagagga mubayita abagagga otegeera nga tebakola naye nga omulimu ogwabwe kubaza tikati wano kyekiriwo gali amaanyi gali Museveni gamufuukidde ekizibu kati kandeke wana ngeri agalinga agagavuganya nze wanajja kuba nsasula. Nalaba abamu ku basibe abasanyayo bavira ebiseera ebyo nga kunyiga gye bageramu nga balaga nti waliwo abajja mukomere kwagala okubalaga nti babalwanirira naye nga ate bagala kubafunirako ssente ngaokozesa advantage eyo. Kati kyekugambye diruzi nyingi nnyo wano naye nga zeerimbise nnyo mu byobufuzi. Kakati faawe tulina okubeera nga tumanya nti buli ekigwawo oba kya bulumi oba kya mirembe oba kirumya omulala oba kiki kyonna buli muntu baabo abakozi b'ensimbi bakyala kimpadde abo bansanga bisibe bo babeera ku kimu nga babaze ebyo. Kakati obudde bw'okwata olwaliro kankugeza obudde bw'okwata olwaliro n'obuwadde ne byatasuubira kukola ojja kuba bimukoledde nye gyatasuubira kituusa ojja kuba kimutuusirizaayo. Muba mukyali awo tekindabugumya kifo we bakituuzizza ng'ate nekya Muhammad Nsereko kizze era ng'ate ne mudda ku ekyo kubanga olredde abo bonna mubalabye nga ebigambo bye boogera naddala eri NUP eri pulezidenti waffe bingi kakitegeeza nti nabo bagenda kutwalako obudde ako ke kazannyo kaabwe bo ke bakola ki ke bazannya buli w'omuwa obudde obwo kitegeeza eri ye aba akoze eri ewa mukama we aba akoze era sente ng'akola ki nga bamuwa ng'azifuna. Kati nze mbadde nkunnyonnyola ku ki kye tusinda okulowooza ebibiina bino kyotegeeza nti biterekebwa Mwami Museveni kubanga bw'ogamba nti nno nti bw'ajja n'ateekawo ekibiina nga Muhammad Nsereko bwe yakitaddewo ne Mwami Mpega bwe yakitaddewo ne mujje ne mukyogerako kitegeeza ye aba akoze eri nga wa Museveni wa mukama we aba afuna obanga gamba nti Mwami Museveni ateekawo ebibiina bino yabiri emabega. Kali kankutangaaze kino abantu era bakitegeere bulungi bakimanyi waliwo abantu we babulira ennyo omuntu najja n'ayitimuka naga nti Museveni yamuleese omuntu ajja n'akola bw'ati naga nti Museveni nedda ssebo otuula gwe n'oyiya pulaani zo ssente we ziri awo
ye kyabaamu interest kwekyo kyokoze kyalumba naanona so tajja kujja eno kunona Mayanja kumugamba nti omanyi nti jangu kuteekemu okole bwoti nedda bali bafumba mitwe gyabwe bwamala okugufumba n'amanya ku kino Museveni mba mulina ate yalina ssente otegeera so tabatwala eyo n'abagamba nti gwe kati njagala kusindika gindi ekintu ekyo kibuzaabuza nnyo abantu kakati mukuba njagala nkibagireko ddala mu kukirowooza bwe batyo nti Bebe Cool kale amaze ebbanga ddene nga awagira NRM era Bebe Cool amaze ebbanga ddene ng'alina ku bawagizi abamuwagira otegeera kakati lwaki tebakanika oyo ne bamuleeta gye muli n'abeera w'amaanyi n'akolera oli sayidi ero kiriwa kyenjagala okutegeeza bannayuganda abali eyo nti Mayanja amaanyi ge g'abeera alina kiva ku ye butekkiririzaamu n'asalawo akozesebwa omuki omuntu omulala kati Mayanja bwagenda wali n'amaanyi g'abantu ne bamwagala nga ne bano balippira so tebamanyi tebasobola kwawula nti naye Yasini ajja kuba w'amaanyi gundi ajja kuba w'amaanyi nedda ku pulaani yo ku maanyi go ku busobozi bwo kwe batandikira kubanga nange mpuliranye ebiboozi anti oyo gundi gisati yamuleeta oyo gundi be bamujja ne bamuleeta ne mubabuuza mu kumuleeta bamukakaatika ku bantu okumwagala okuba nti nno abadde w'amaanyi kiki onkoze bulungi okoze bulungi nnyo otegedde ensonga eyo kale ekintu ekitera nnyo okumalira abantu obudde ate nga nakyo kakodi akakolera bali tewali muntu akanika muntu omuntu atula mu idea ya muntu kati oli n'abeera omunafu mu ndowooza n'abeera nga teyalina nnyo kigendererwa ky'amaanyi nga ye yeeteze n'akolawo nga walabira omuntu yenna ajja n'amuteeka mu ssente taba na pulaani egenda wala otegeera so ekyo ekintu abantu bateekeddwa okukibeera nga bakola ki bakyawula nti nga bwe mbadde mmaliriza wali nti Bebe Cool musajja wa Museveni amwagala nnyo Bebe Cool muyimbi yabeerako n'abantu naye lwaki tebateekateeka oyo ne bakola lumuddi n'agamba nti onjagala nnyo nkimanyi tosobola kunjiwa genda obeera eri wabeereyo pozishoni yange si bwe kityo bwe kibeera kisinzira era olaba waliwo abantu abalina endowooza enjogera egamba nti yabategana ne Dr. Besigye nedda ssebo ffe twaliwo twalaba Dr. Besigye bwe yajja oli musajja we yalina minisita mulamba nga bali bonna mu gavumenti n'amuleeta bakola opposition kati ekankulage ffe twaliwo nga tulaba kuba olwedde nali ntegeera nebyobufuzi nga mbigoberera Besigye yatabukana ne Museveni ne batabuka ebyaddala nga buli ngeri yonna gwe oba olaba oli bwe yeekona ku munnaani asobola okuba ng'agwa si Besigye ne Besigye yasalawo okufuna ngeri ki naye gy'asobola okusavaivinga kwe kuyigira ebyobufuzi ate ng'era ebyobufuzi ebyo ebyokuvuganya amagezi gamuweebwa Winnie Byanyima kati bw'abiyingiramu eno nalaba Winnie Byanyima ye yawa Dr. Besigye amagezi ag'okwesimbawo yes genda mu byobufuzi akunoonya ojja kufuna abakuwoliza bajja kuba bamanyi nti bakukwata lwa byabufuzi so kakati Dr. Besigye bw'ajja mu byobufuzi ng'okwewogoma biwoomerera binyuma kwajjukira yali azze kwewogoma bwewogomi yali adduka kibabu kali bw'adduka eno bannayuganda ne bawoomerera nga bw'omanyi ekigambo kibayita laavu oba okukwagala kiralamuko naye nagamba wano mponye nekikwatirayo nga buli oba okumukwatako si yakyeyogerera si famire ye bannayuganda kuba balaba nga sevya waabwe akoze eki azze so bwe byawoomerera nebikifuuka ebyaddala n'avuganyiza ddala ekitegeeza waliwo Besigye mu kujja okuvuganya mwami Museveni waliwo obutakkaanya wakati waabwe n'ayagala ajje mu bantu afune security abulu waakwatibwako okitegedde kakati ebyo bwe bitambula bwe bityo ne mubaamu n'ekirala omuntu kyalina okulowooza ye ng'omuntu kubanga wadde gavumenti weeri naye era omuntu alowoozaako nti waakiri oba eyinza okugwa olunaku olumu wadde gavumenti weeri era omuntu alowoozaako nti ono asobola okufa kati bano bali mu gavumenti batandika okulaba ekifaananyi nga Besigye mukwano gwabwe nga Besigye bakoze naye ne bagamba nti kwegamba muli ne bafuna endowooza egamba nti tomanyi Museveni oba bw'aba afudde ate ono bw'abazze atumanyi otegeera ekintu ekyo nkulaga omuntu bwafunira endowooza oba interest mu muntu
otegeera naye ate abaatumanyi naye nga tebakeera kipulaninga nti genda tukole bwe tuti tusobole okubeera nga tutwaza era abantu abakifuna bwe bati bakole ki babe nga bamanya bakikyuse nga bwe nagamba nti mbadde nziruka emisinde otegeera ekintu ekyo mbadde nziruka emisinde naye ndabye Mayanja nga asobola okunyamba kuba n'abamanyi otegeera akankiteekere ddala kuleva abantu gye basobola okitegeererako nti abantu bwe bamala okwaniriza Besigye abaafunye ekirabo abamaze okufuna ekirabo n'abamu balyako ebibalo bye nabo batandika okutunula ne balaba ne bagamba nti God forbid singa Museveni aba avuddewo ono n'atwala kuba alina abantu bw'aba nga atutte kiba kitegeeza nti omuntu asobola otuwulira bwaba ti omuntu wajja okukolagana bwajja okubeeramu n'ekigendererwa mu muntu otegeera so tebamuplantingawo nti genda obeere eri naffe tubeere tuvuge ekintu kyaffe no oli ekirowoozo ki idea ye oba ne mukyala we yamufuula omuntu mu bantu kati n'afunayo no mu bantu amaanyi kati ne bali abatunuulizi baba balaba nti ono bamwetaaga kati batandika okusala amagezi tusobola kukolagana tutya naye tusobola mukuyira kakati nga mukuwuliziganya omanyi omukwano omupya muzibu nnyo okusinga okuzza omukwano ogubadde omukadde ogubaddemu okwawukana otegeera olinga kukwana buto kibeera kizibu okusinga ono mukwano gwo akomawo otegeera okiza ono mukwano gwo akomawo ne mugamba nti ekyatutabula kyali kino nakino naye tusobola okukaanya tukwatagana ekyo kiba kyangu okusinga okunoonya omukwano muki omujja kati ebyo ebintu bwe bityo bibikola ki bwe bitambula bijja kati bano abatagala nnyo kuwa mitwe gyabwe buzito ye n'akigamba nti ti Mayanja omulaba sayidi eri yasini ali eno oli Mayanja be bamu yamuteeka wali si bwe kiri so njagadde ekyo mbe nga nkikola ki nga nkibatangaza simanyi bakivudde bulungi oba bakitegedde bulungi kakati ebyo byonna bimala okubeerawo ffe ne tuba nga tulina okusigaza omulimu oguliwa okuzimba omanyi kibayita opposition kinyumira abantu neffe twagalamu idea eri nti twalyagadde okununula eggwanga oba okuzimba eggwanga oba okukyusa ebyobufuzi kyo tekivaawo kati ffe kye tuba tulina okukola eki kimu kumanya nti ebizze bitudaivatinga bingi naye ku luno omulamwa gwaffe ki omulamu omukulu kiki kati waliwo mbadde nkugambira nti abavubuka babanga bakuwa ssente okulowooza ku byobufuzi abavubuka babanga bakuwa ssente okugenda ebyobufuzi gye biri ngera bwobalabye bakuŋŋaana omanya ukati ssente babataddemu neno ku opposition nga babateekamu akasente amujje transport wuuno biki bwe bityo waliyo nekyokulya ABCD kati okutuusa kino lekituusewo kino kirabo nti abo abavubuka olwali tebetaaga ssente kakati gw'olina kuteekateeka abo abavubuka bawe omukisa naye nga kifaananyi kikyolina okubalaga kiriwa nti era bagenda kupaala bakwonoonekeko ebbanga ntegeeza gw'alina idea ey'okukyusa eggwanga ebbanga gye linaatambula nga batunuulira ababakulembera nga bo bayaayaana ku bifo nga tewali kweresa noonajja kulowooza nti tuli mu ddiru yakufuna nabo bafuuka abalema mu byobufuzi tebakyadde eri mu kuyiiya kati naawe eggwanga olaba obuzibu nti abantu bonna babe nga tebakola nga balema olwo eggwanga ligenda kujjawa ssente oba ligenda kwezimba naki so kakati omulamwa gwe baliko olwaleero abavubuka tubalina tekisobola ekyokuleetawo ekibiina tekisobola kumukyusa ndowooza nedda n'ekigenda omukyusa ndowooza kiri eki kimu ababakulembera abalungi singa tebakendeeze kweyagaliza nnyo okweyagaliza kya buntu naye okweyagaliza ennyo si kya bugunjufu okusukkawo si kya bugunjufu kakati abaana bakyalinamu ekirowoozo ekigamba nti katusule Mayanja waffe agende wali akazibu akatono tuba tukamala nga butambula tugenda mu maaso kakati gwe Mayanja we bamala okusitula abavubuka bano gwate n'obalaga nti nze mwansitula kyaggwa mwe mumanyi kitegeeza nabo bagamba okay biba byakunoonyaamu ssente kale bakusanga bakutaagula
sikutagula nti bakugamba tuwe kwacha yes so singa obatunuza eri gye ziwetera kiba kitegeeza nti gujja kujja bonna b'otambudde nabo ebbanga ng'obalaga nti tukyali mu kkubo lino erigenda okunoonya obuyinza era tukyayimiriddeko wano naye kakati saawa zino olina okuba omulamu olina okulabirira famire olina okulya n'ebiringa ebyo nga kwaka akatono ke mufuna kobabeezaawo ko nabo si kugamba nti jangu okwate obawe naye bitonotono nga bw'osobola okumaintaininga campaigns zo n'osobola okuba nga kumi obeera nabo otegedde kakati kyemba njagala okole n'oluvannyuma lw'okuwangula era osobole okuba ng'otambula nabo otegeera olwo lw'oba nti osobola okubatunuza gye mulaga nti tetukoma wano kukyambuka tumalirayo ddala eri gye ziwetera omwana oyo ayituula okubanja ng'akasiza nti gavumenti ekyuse si kubanja ssente ye kyali ekigendererwa kye kukyusa buyinza naye asobola okubaako kyakola nga tanyigirizibwa olugwo gwe musaala oli n'akwata n'agenda ku mulimu gwe nga ajja kgenda akole nga tebamuggyaawo lwandabikaye nga tebamusolooza lwakuba nti tebamumanyi wabula nga mu mateeka amatuufu omusolo gwasasula gwe guteekeddwa okusasulwa omuntu akola ki omuntu akola so singa ebyo mubambu bye batunuzizzaamu bino ebirala bano bye baleeta tebirina nnyo makulu ate era negye tukomye okujja nga tubiwa amakulu biba bitwongerako okubeera nga bituteekako akazito kubanga bba ababikola tebavuddeewo abanafu tebavuddeewo abantu abatakola bangi ebbanga ddene nga tebakola naye nga bagagga okitegedde bemuyita abagagga bemwegomba abo kati bangi kuyiya mbuyiya katono nnyo yazirina wali azirina era mutiitiizi ng'agamba oyiyiza ki gundi oyo ayiyiza bulungi nti ajangu bakuwe kati nno ngaddeeyo nga ye abalowooza nga bwabafaako ng'ajjaggulawo ekibiina ku bibiina ebiriwo n'ebibiina ebibaddewo ne weebuuza ebibaddewo byonna bikoze eki ebiriwo byonna ebiriwo tosobola kutunula kirina idiyayo n'okyegattako ne mubeera n'ensonga emu otegedde so kati ebyo nze kiseera ky'okwogera oba okunenya eyakikoze nze ndabika nga ekyo kiseera nakivuddemu kati njagala nnyo okwogera ku muntu nga nzigyawo bulimba bw'ataddewo so sikyasobola kwagala kunenya muntu lwaki okoze ekyo kubanga era siwo otegedde so kati olwo ebyo ebyebibiina babe nga bakola si nsonga chairman president yabadde Teeso era mu kubeera etteeso eyo yasinganye ba elders ne bakola endagaano kubanga balina obwetaavu bwabwe nga region ye Teeso ne bakola endagaano yaabwe era endagaano gye baakoze nti singa mwami Kyagulanyi abako ne watuuse singa afuukwata obukulembeze nti waliwo ebintu byatandikirako okukolera bannaffe ab'etteeso era nabo ne beeyama okumuwagira n'okutambula naye kino kitegeeza ki mu byobufuzi ndala ebya Kyagulanyi endagaano eyo yakoleddwa ezo ze zimu ku sacrifices ezibeera mu bintu omuntu n'ayimirira wali n'akugamba nti mmanja ng'ekituufu abanja kubanga tatidde kugenda kumuteekako bbomu tatidde ekyo kyemulowooza nti ekyo kyemulaba oba kyemwagala okuguza eggwanga nti kibi ye n'atuula naye ekyo bayita omuntu okuteeka mu lutalo kakati olutalo waliwo abantu bannaffe bo nga baayiga ekintu eki kwesooka badde ne bali bo ne bazinga emikono wali bwe bajjiisa basi mwafumbidde mu lujja lwaffe nga bajja kweyidde kati ebyo bye bigenda okwawula baani abaagala eggwanga lino baani abalwanira eggwanga lino baani abamanyi eggwanga kyeryetaaga nabo baani abasobola okubanja oyo omusajja ayimirira awo n'agamba nti ffe tulina endagaano naawe kati ng'ojjayo n'ogamba nti twagikolerawa ng'ensi yonna egitaddewo n'egiraba ng'ensi yonna otaddewo kamera n'egiraba kye bayita okulwana olese ojja kulowooza nti oba okulwana kwa mmundu no mayanja kubanga bakunoonya naye nga manyi bakunoonyeza bwereere ne ŋŋamba nedda mayanja wange jangu wane waka tuulawo nga sitidde oba banaakusangawo oba tebakusangewo okwo kwe kwewaayo
gwe muwendo gwoteeka mu kununula eggwanga. Otegedde? Abalala batuula awo ne babuuza oleeseeyo kaki wano okwenjigiramu nedda. Oleeseeyo kaki. Onabeera n'omukazi nga takola naye ng'akubuuza kikyoteeka ku mmeeza. Ate abo wano nga mutoba baba ku mwanjo nnyo era mu mayanja omuntu omunafu omulangiranga n'asobola okusituka akole kuba oleda aba yeekolerera naye buli waatunula bw'ati gw'amaanyi goteekeddwa gaddabulinga ng'okikakasa nti noono omukolerera. Babanja abanafu babanja omuntu atuuka ku kintu ono naye naakulaga nga naye abadde akirowoozaako. Okukirowoozaako obulowooza ye kimutwalira okugamba nti alina kyabanja. Otegedde? Kimuleetera kakati era kankubuulire wano nga tukyali enjaga kutegeeza wano. Bwe tujja tubeera mu byobufuzi bino mulimu abantu abadde bajja beewa ennamba zitya nga Mayanja bw'avaawo awo Yasiini bw'aba avaawo oba baba batagize tabaddeewo gundi. Kakati bagenda okulaba nga Tumusiima avudde eri. Badde batunulawo nga beesungawo bagenda okulaba nga Tumusiima avudde eri bali bakirowoozaako bulowoozi. Wali obaddeko ku kitundu ku kyalo obanga mukyali bavubuka eyo wansi emabega omuntu byabanga nnyo mu byalo eyo nabirabanga nga omuntu agamba wali wagundi wazzeewo akawala kange ng'akeesoosa olwo. Kaakati Mayanja akakutanda ogendeyo akusange mpi tannayogerako n'oli tannamanya ani gw'anaabeera naye tannafuna na kumubuuzaako. Kakati Mayanja agenda okufuna empi za Yasiini kubanga Yasiini ye yeesoosa eki akawala. Kakati waliwo empi emisambagere embooka Gakondi Kyagulanyi gaafuna yayingira we beesoose wadde nga baali tebannayogera. Ku buli muntu yenna Kyagulanyi gwe yasanga mu byobufuzi ye yabanga amanyi okulowooza obulowooza nti tuli mu layini bwe tuti abantu 10 oli owe10 amanyi mumanyi naye yagenda awo. Kati nange ennamba yange eri kumpi kati bajja ajja oli abagwamu akawala akakwanye. Yasiini yeesooka obwesoosa atabuse epi pa noli abuuza kiki tuli mu myaka gye gimu omuwala akuze omunkubira kuba muto mwannyoko muwala we kikinga n'ekimukubira kola ki takitegeera noli yeesookera ku mutima. Sigamba nti basiikanako wali n'amulaba nga ali mu kibira ali ku muti bw'ati ayimiridde aswami oba ali naye nedda nga noli yeebuuza ekimukubya kiki. Mbadde mmanyi ffenna emyaka kwe tuli gitubanja kino ate n'omuntu oli yakajja ffenna tusobola okweyogerako naye nga goli kumpi zo empi zikkalakatwa ku kyesooke ekyesooka oweesoosi. So kakati bw'otunulira endagaano ezo nkulu nnyo nti buli lunaku wabawo abongera obwesige mu pulezidenti okumuteekamu obwesige. Okakasa nti buli lunaku olukya ku nsi waliwo improvement. Buli lunaku olukya ku nsi waliwo ebipya byetulaba mwe mujjira abapya mu bipya byetulaba. Kati abamu balinze kubanja gye bataasiga mutukola bubi mujja ne mutulowoozesa nti oba temwalwana oba mwesooka byesooke kubanga woofiire nnyo n'owaayo na buli kimu kugwo kwaze obuzi kale kubanga ye wa West kwaze obuzi nze ŋŋamba kwono omwana waali badde ofiirawo naye kituwa kino kitulaga
nti ne biri mulimba. Kino kitulaga nti ne biri mulimba. Wano tofiirawo. Tofiirawo. Lwaki oli wafiirawo? Yali amaze kukwata kinaakuwa. Kiki yakuwa ekyo ekyenkizo? Ekyenkizo ekyakusobozesa okukkiririzaawo. Olunaku olwo. Bannayuganda nabo n'ebintu era tulina obyogera ne tuvaawo nga bisigaddewo abalibiraba. Olunaku lumu mulimanya nti ababanja tebaawola. Ababanja tebaawola. Baani ababanja? Oli kakasa nti Mayanja yalabye bulabi nsawo ya Yasini ng'ezimbi. N'ayagala bamuyambako wali bagambye nti omusajja si mulalu. Wagambira nti gundi amubanja ate nga Yasini alinamu. Kitegeeza mutuufu. Mayanja abanja Yasini. Azirina mpezange ensawo zizo zijjudde. Golekanira wali abangi. Kati ate ono alinamu kumba oyogera obulimba. Bali bakuyambeko kuba tebategedde gye muvudde. Nenga fe batugamba tetwawulirako bagamba ndi banne mugende muyambe ku muntu oyo bakadde bammwe nga babagamba mu bye batugamba tebatunyumizanko ndi bagamba nti mugende muyambe ku muntu oyo alina ebyaffe oba tumuyambe naffe tubeeko kye tufuna. No ye nga yakuwaki kwolwo gw'okukkiririzaawo bebasinzanga amaanyi mukkirizenga. Kyekibeera ekirungi mukkirize bwe baba basinziza amaanyi mukkirize muleke kulowooza nti mubanja. Kakati bw'otunula entambula za pulezidenti zivaamu ebibala bingi. N'ekisookera ddala ekisinga bannange ekigambo kye bayita okukwaniriza kintu kikulu. Okukwaniriza kintu kikulu nnyo. Bangi bakiteerayo nsimbi. Tusanyusa okulaba tukwaniriza mu kitundu kyaffe kino. Kati nze nsookayo nsimbi bambi munyanirize. Tyo ti oluusi ne bakola ki? Ne bagaana. Kati ekyo temukitwala ng'ekyokusaaga. Kati ennyaniriza yeeyoleka n'ekakasa n'ezino endagaano eziddirira nti bantu batuufu. Kye baliko kituufu. Ate njaga okutegeeza nti abantu abo basanye ekimu bagendera nnyo ku mazima ate bawuliziganya era n'ekigambo kyabwe kikyaviira ddala eri mu bantu abakulu kubanga bakyali bansa. Otegeera ebitundu byabwe biramulwa abantu abo abakulu kubanga balina ensa. Era gwe osobola okubalaba bw'oti n'olabanga abaavu kyekibakuumye mu mbeera ey'okubeera nti bakyawuliza abantu baabwe. Bo tasanyuka tiyagala nti anze banzigulira bugulizi oba eri bali bavunde. No. Leva emu n'abantu be kitegeeza baba kyamuwulira. Kubanga ye teyeteeka ku leva eri ennene okunyaga oba okufaayo yekkuse bo nga abantu be bavunda. Kati eddoboozi awo liba likyaliyo tebakola bya kiyaaye. So ekyo kikulu nnyo. Bwe tuvaawo pulezidenti twamulabye effort. Twamulabye effort ng'ennyaniriza omukwano omungi mu kaseera akazibu kano abantu tebalina na kye balya ne bakwata obudde ne babuwa omwagalwa waabwe. Ekyo nno nakyo kikulu. Ate era mulimu obubaka bunene nti wanne waabwe waava baluma n'ogwengulu n'okwongera obubinja n'obubiina. Otegedde? N'okwongera obubinja n'obubiina nga kye bagezaako kwagala kukakkanya omwana owaabwe naye bagenda kuswala nnyo. Kigenda kubaswaza nnyo. Kati ennyaniriza yabadde effort kituwe ninamu wakuba ninamu ekiŋŋumya kimu nti nga Museveni bwe yayita wano gavumenti ye n'agireeta ng'ayise mu Buganda. Tuyinza okwagala ennyo naye nga gavumenti ya Kyagulanyi eriva mu Busoga ng'Abasoga be bali babalese gavumenti yaabwe. Yes. Ng'Abasoga be bali babalese gavumenti yaabwe, ng'Abateso be bali babalese gavumenti yaabwe, ng'Abanyolo be bali babalese gavumenti yaabwe oba Abakonjo. Ffe tusobola okukikaka bwe tutyo naye nga tedda tekiriba. Otegedde? Kubanga bw'oba otunuulidde saagala nnyo ogenda mu byafaayo ebyo kubanga n'ebiseera ebyo abalina bye bawandiika balaba biriwo ne basooka bawandiika. Nange njagala nnyo okugeza ku byendabawo
otegeera byonabyeko byendabyeko okitegedde nga sinnakakasa kiri kye bampandiikira njagala okukakasa ku kino kyenkoze eki kyolabyeko n'amaaso go n'amaaso gange kyendabyeko n'amaaso gange kyekiriwa nti Besigye abadde era naye erukunjiri nga yewaabwe naye nga Besigye eri mu Buganda otegeera so tuyinza obutakyesibaako nnyo nilwakuba nti kituswazaamuko ffe ng'abamu abaagala obwakabaka bwa Buganda abaagala Buganda yaffe abakkiriza nti omusingi ogw'emyaka 8 gubeera munene tulumwa nnyo okubeera nga guyingiramu abantu abatamanyi kitiibwa kya myaka egyo ligasi eyo omuntu gy'abeera avudde oba institution eyo gyevudde kyetusigala nga twogerako naye so ebimu twali bitunulidde tukwaki ne tubireka kubanga tewali kisenge kye tutasobola kuyitamu singa tubaako omukisa gwa Katonda guno gubaguze era gwe olwokwolwo lw'omanya nti bulijjo siriiwo nga akasajja kaze ne kakuyitamu bwe kati mu kisenge ky'olowooza awo lwokakasa nti bulijjo toliiwo ovanga ku Katonda watadde omukisa gwe waba wanjawulo anti ye yatonda n'ebyo byolowooza nti gwe oli wa kitalo wa kitiibwa oli w'amaanyi nnyo yasalawo nga bwe yakiteekawo n'akinafuya nakwata ekinafu kino ne kiyitamu so kakati bannayuganda bo babeere bagumu bwe batunudde balabawo atukulembedde oba abakulembedde mu malirivu kyakola akimanyi akyagala n'okukiyingiramu tebamukaka byebyo byensobola okwogerako ku ndagaano ziri n'entambula za pulezidenti naki kye tugendako mu kiseera kino okay kale kakati omukulembeze w'eggwanga yeetonda era bingi byayogerawo ne mukyala we ne basoma ekiwandiiko naye Buganda yavuddeyo ku nsonga ezo eza Mwami Museveni okwetonda Buganda yo tteeka yayo yategeezezza nti singa ekikulu ennyo kukwogera ku kwetonda Mwami Museveni alina kusooka kuleeta Buganda byebanja gavumenti ebireeta ebijuwe olwo alyoke yeetonde bulungi balabe ekyokukola sayidi awo simanyi ndooza pulezidenti newe yajja eddoboozi n'agamba nti bannange abantu ba Buganda ne Uganda yonna Mwami Museveni teri amuyinza kwetonda ku lwaffe kuba naffe weetuli era n'amutegeeza nti tetulina kusonyiwa tetujja kusonyiwa tetuli kusonyiwa pulezidenti nga mukambwe ennyo naye ekirala ani ateekeddwa okusonyiwa Mwami Museveni ani ateekeddwa nti ku lwa Buganda Uganda yonna naye okusinga ddala Buganda era nga bwe yagaye nti twetonda okusinga ddala ku lwa Buganda ani ateekeddwa okusonyiwa Mwami Museveni alina omumusonyi wali mu kiti ki bannansi aba Buganda nga Kingdom bannabyabufuzi baani esookera ddala gwe babanja mubi nnyo naye n'ababanja bakyamu ne boba tulina kyetwali agadde Buganda ebanja efune naye nga kati olwayo kiteeka mu mikono gyani nga bwefaanana ekyokubiri ffe ekituwa bitubanja kuwangula abirina si kubituwa ekirala njagala kulabamu bintu bino ngeri yanjawulo nze ng'omuntu bino byange nga sirina gwe nzikakkanya eno ndaba yange kubanga bwe nneekaka eri saagitegedde njagala kukuwa gye nategedde ng'omuntu tulina ebintu bye tubuusa amaaso ne tudda ku birala ffe tetwajja wano ffe tetugenda na bigenda tulina bigenda tulina bye tutwala so tetugenda na bigenda ffe tulina ebigenda bantu bangi beerabira nti Museveni muntu ne beerabira nti akuze
ne beerabira talina famire. Otegeera kati nze wenjagala ennyo we sinnava kubanga nze mu babanja Museveni siriimu ne wenjagala ennyo we sinnava kiki ekimuwaliriza okwetonda oba bifu oba bituufu kiki ekimuwaliriza okwetonda nsonga ki ekiri emabega ekyokwetonda nteekawo ebiti bimeka bisatu nti muntu muzadde ate akuze otegedde kakati gwe byosaba nga yeetonze lumu jumula gwe byosaba biki byomanyi byeyasobya gwe byowulira nga oyagala nnyo oyinza okwogera ku ssente ng'eriyo abalina obulumi bw'abaana abali mu makomera gwolowooza kikyosobola okusoosa awo ekitali nsonga nkulu okitegedde kati eyo nze nvaayo nvaayo n'ensigala wano ku kyayimiriza omuntu najja ne mukyala we n'omwana we ne beetonda ensonga eyo gy'otunuulira gyentunuulira ago amazima ge twagala okubikka ago ge mazima ge twagala okukola ki okubikka nti omuntu ajja n'asuula gavumenti abeera w'amaanyi takomaawo n'akwata ebyenfuna byonna takomaawo n'akwata emyaka 4 n'abakalakata tomunyooma mu bantu abanafu taliiyo tateekebwa mu bannamba lujega we yalwanira yali w'amaanyi we yakwata ebyenfuna n'okukola constitution wonna yali w'amaanyi waweereza egyo gyonna emyaka 4 abadde w'amaanyi golowooza abadde tamanyi nti asobya byatanatubuulira naffe ebimu bye tumanyi otegedde era azze avuganyizibwa mu ebyo byonna ebiseera azze akola ki azze avuganyizibwa ffe muno tubikka amazima gesaagala kuyitako ago gesaagala kuyitako amazima gesaagala kuyitako abadde Kyagulanyi yatuusizza omusajja oyo awo kwekyo ekyokwetonda 1 twagambye nti akuze ngenda ntya 2 ffe nga famire otuleseewa wakiri bwe weetonda naffe tunaatandikira okwo otegedde ekyokusatu muntu naye alaba awulira byawulira byebiki byalaba byebiki nti buli gy'abadde ng'agenda nakkakkanya abaliyo bannabyabufuzi buli gy'atuuka asangayo baatalina kyagamba naye akoowa n'agamba kati njogere naani mu butuufu binsobedde wali kali akabondo mbadde nkasobola nenkakwata nenkateeka wano bali ne bajja abala ne kakkuta ne kabooga ne kayimirira kanakala ne bakayita kati olwaleero nsonda ku nsonda ate ababirina olwaleero tebalina bwe boogerana ababirina ebyobufuzi olwaleero tolina bw'oyogera nabo otandikire kwani mwogere ki ojja kwesanga nga gwegenza okwogera naye ye ayagala mmira golaba ng'ekitono naye ng'ajjukira nti gwe biri by'ogamba tabimanyi tabiriiko kuli okweteekateeka n'amanya nti ye position nze omwezi ojja omuwe ssente yasirika akuleke kakati jjagenda awantu nga gweosuubidde nti otutte kisawo nga ye ayagala kaveera k'amazzi kukagabana ogenda mu konvinsinga oti oyo kati buli nsonda bw'atambuddeyo n'abalabi oba abafamire ne balaba nga kati balaba nti ekyamazima ekyokukola tewakyakola ki tewakyali tukwatewa babasibye biganye babatisatisiza biganye babawambye biganye otegedde oli atali muteeketeeke alemeddeko n'amenyesaawo ipod netatuula otegedde ekyokusinkana omusajja n'agaana ebyababaka okulya ssente ne bagamba nti naffe twezeeko enfufu n'abigaana na buli kimu kati yakole ki
awo wali amazima fege twagala okubika gagende tudde kubiri bwe munaba muli awo nti kakati Buganda njiwadde kino njikiwadde nti bobanga osasudde yes bali savings ne bana balina abaana makomera bagenda bo baleseewa tetwagala ffe abamu abalaba bonga balina bye baagalamu bo basonyiwe tetwagala kutambula nabo kwa bo ebigenda okukkiriza okusonyiwa oba ebigenda okubasonyiya bo bitono era Museveni abirina otegedde abirina so nze okwetonda bekuba kwazze mu mutima gwonna gwe kwazzeemu ndi kyensooka okwaniriza mu byonna yakikoze lwaki nze sina na kyemmanja sina na kyenjagala yongerezeeko emyaka ejaga 4 omukulembeze abafuga emyaka 4 kiba kimaze okukakasibwa nti dikiteeta naye okugamba nti mu nsonyi wakiri ensi esaanawo naye nga takikoze naye bw'abanga yakikoze ze ensonga zensobola okuwaako nze nganze bwe ndaba naye ng'ekyokwetonda tasobola wakiri ensi esaanawo wakiri esaanawo naye olaba yakikoze nze awo wenjagala tutandikiraawo ffe mwe bye mubanje bye mwagalamu ffe tujja byefunira obuwanguzi bwaffe oba okumuwangula kwe kutuwa ebyo mwe bye mwogerako ffe tetunoonya kulya oba kulisa famire ffe tunoonya nsi baana baffe gye banaabeeramu n'abazzukulu okubaliisa Mayanja asobola okunnyambayo ekyokubaliisa naye okubakuumira ensi Mayanja bw'agenda inafuna obumbi buna tagenda kumpa ngule Zaire oba ngule Kenya nedda so mu kukola wano kimusobozesa okukola nafuna 15 nsobola Mayanja asobola okujja n'enzimu anagenda n'aliisa abantu be ebyo bitono nnyo temutulimbalimba kwerimbika mu kutunda nsi timulina ebizibu by'okuweerera abaana n'okuliisa abaana kubanga omuntu oba muteredde bw'embeera entuufu byonna abasobola okubyekolera temutulimba so mu bufunze byebyo eso kale embeera eno kubanga abamu twabalabyeko abamu nga bagamba nti okwetonda kwa Museveni bakuganye abamu ne bagamba nti ekimala ffe ekyokwetonda ayamuke ku ntebe y'Abannayuganda ebbanga lisigale nga litambula ekyo laba nga kisoboka ani yamutumye okwetonda bye bamulagire ani yamutumye okwetonda abamu bagamba nti Museveni ekimala yamuka entebe ebyo byonna bikole ki kyekyalikoleddwa ate batujjeko akajanja nabo ani yamutumye okwetonda oyo ayagala omusaba byalina okusasula mumusaasira nnyo okwetonda yereese ne baana bamanyi kyeyeenenya nakyajja kikola ekimugoba oba ekimukute kiba tekimutadde ajja kikola zisaagala kulaba bintu ngeri eyo efaanagana bwetyo ate wazene wetonda lwakitonda gaba kino nedda temunnamuyitako kwetondera temukimugamba nganako temwadde temukisuubira nakisuubira yakikoze so mutujeko akajanja yatukubye surprise mutujeko akajanja akabafuula abanafu ne mwekwasanga ebitaliimu temwateesaako na Museveni mugamba nti mukiseera kino jangu weetonde gye munaakomya okubuuka amazima mujja kuleetanga bipropaganda byammwe munonyayo ebyangu mubiwa abantu munonyayo ebyangu mwekwasa ebyo ekiwedde kyemwagala tetwagala mubeere banafu kwewonya lino eggwanga mwenna libakwatako kuliseevinga ku lw'abaana bammwe ku lw'abazzukulu bammwe ne ku lw'abajjajjammwe abaali bangawo muleke kunoonyayo busongo obutono ne weesiba kwako nojje n'ebica ne bikwereega kubanga oyagala tugambe nti oyogera nnyo wacha temutulimba mulimba abo nammwe yes balimbe balala naawe okwo kweripa ku butono balimbe balala mwogere ebirala ebinene mulinga abalumwa ennyo lwaki yeetonze mulinga no Chairman tulaba nti no president bulijja alaga bamwaniriza nga tumaliriza
kino kiwa kifaananyi ki eri abo abantu abagamba nti kakati bannange omanyi kakati NUP eyo yawano mu Buganda era kati tesukka nsalo za Buganda yeetululira wano owai abo ababaniriza pulezidenti musasula basasule okujja okumwaniriza abo nga afulumye Buganda ate twali Teeso nga bwe twalaba eggulu nga bwe twalaba newantu walala abantu babeera nabo ne baba badde mu kizimbu laba nga abantu ab'omuzinzi abantu abalina nsaba kujjukizaako abantu oba okubamanyisa ekitono kye bamanyi n'abalala tebakimanyi. Okusalawo kwa pulezidenti ng'agenda okujja mu buyinza okwesimbawo Kyaddondo, miitingi yali Busaabala eyali tesoba abantu abaali batasoba 7 nga tebasukka 7 ekiro ekyabawaliza ogenda e Busaabala kwali kusooka kwekubako kwa bannabyabufuzi basuubira nti bakolera eggwanga lino oba balina endowooza y'emu n'abo abazze ne bagenda e Busaabala nga bamulekwa. Mu bagenda e Busaabala okutuuza idea eyo mwalimu amazima mangi, mwe mwali Banubian mwe bali baani kitegeeza miitingi eyo yatuula oba ke tuyita akasaka yali ejjudde mazima kubanga yali ekiikirirwa abantu ab'amawanga ag'enjawulo nga bw'olaba pulezidenti bw'atambula n'abantu era ekyalimu ekyoli ekyomuwendo nti miitingi we yakoma baba bayimiridde bwe bati Nashibaga Kato yaliko omusota ne guva mu bbanga ne gugwa mu magulu ga Sibaga Kato ne gusirikira awo. Aisha ne gusirikira mu meeting eyo otegede. So kakati kyekibiina kya Buganda ekiri mu Buganda kyebagamba nti kya Buganda naye nga Buganda yatulawo Kiteesa tewali kyekibiina eky'amaanyi ekivuganya abali mu buyinza otegede. Kakati kyekibiina ekirina bannayuganda batadde essuubi okwetoolola Uganda yonna kiri mbadde nkuteekayo kapulihamba ako nkakuwadde kuteekamu ndowooza erema kwekanga bugazi bwakyo wagye kivudde we kituuse ne gye kisobola okulaga abantu abo ku mmeeza eri eri abantu abatono temwalimu kweryamu lukwe era temwalimu kyaba abaali awo era ekyaba abaali awo ng'oli ateesa kukyusa bulamu bwe omusota gwajja ne gugwa mu magulu ge era olwayo taliiko. Kati waliwo ebintu abamu bye balina okubeera nga bakola kibamanyi egy'emikisa pulezidenti gy'alina si lwakuba nti ayagala nnyo yeetise bannayuganda ku mutima gwe mu birowoozo bye ne mu ntambula ze zonna kyalina si kikye ng'omuntu era wawuliriramu n'alowooza nti kya Nyanzi era Katonda omukisa jjagujjamu si kya family. Si kya family eyo si project ya wasentamu si kya wasentamu otegede. So kati suubira okutambula eggwanga lyonna okwanirizibwa mu bitundu byonna olw'ekirowoozo ekitali kikye ekitali kyaba mu nju ye ekitali kyaba wakawuwe ekitali kyaba mikwano gye wabula ekirowoozo ekyatula n'abantu abatono naye nga kumpi buli ggwanga likiikiriddwa era bwe bavaawo balina gwe bagenda ne babuuzaamu ne bagatusazeewo bwe tuti nagamba nange sina buyinza kubagaana naye nga kitwale nti buli ggwanga lyakiikirirwa. Miitingi eyo yali nkulu nnyo abalala ke baliisa akasaka naye yali nkulu nnyo. Mubeere bulungi mbaagala nnyo munanjogeza ebyamu toyanza nnyo toyanzeege Chairman Yasin gwe tubadde naye olunaku olwaleero byayogedde byebyo asinza kubigattako nsonga yonna kubanga abyogedde akkiriza nkwagaliza akaseera akalungi nze Geoffrey Mayanja weeraba.